Uganda okutuukiriza ebirooto byayo eby'enkulaakulana n'okujja abantu mu bwavu, gavumenti z'ebitundu zirina okuweebwa waakiri ebitundu 3 ku buli 100 okuddukanya emirimu egy'enjawulo. Omukugu mu byenfuna Ramadan Gobi, ekikolwa ekya gavumenti okuwa minisitule ez'enjawulo ensimbi eziddukanya gavumenti z'ebitundu kikyamu kubanga ebitongole bino bya njawulo nga n'emirimu gye biddukanya myawufu. Ensimbi ze bawaayo ntono nnyo, disitulikiti zino zikole emirimu. Akati nga excuse basinga okuwa nti tezina capacity. So nosanga projects zonna ezandibadde nga local government zizikola zisigala mu central government nga bagamba bali tebalina capacity. Naye ate nga tosobola kufuna capacity nga tolina ssente. Gobi agamba nti kyandibadde kirungi gavumenti z'ebitundu ne ziweebwa omukisa okuddukanya emirimu gyazo okuviira ddala wansi mu byalo kubanga be babeerako ate bamanyi bulungi ebyetaago by'abantu baabwe. Obuzibu lwaki mu Uganda olaba nti ebintu ebisinga tebikola? Bazimbye ebintu bingi nnyo eyo mu byalo bya Uganda naye n'obisanga mu luzungu babiyita white elephant. Lwansonga nti abantu abali mu central government basigaza ssente ne bagenda mu bitundu mu byalo eyo ng'ewaffe Butambala n'azimba ekintu nti bazimbyeyo katugeze ekyuma ekigenda okussa ebintu by'abantu ebiri awo processing naye ng'ekyuma ekyo abakizimbye bavudde mu ministry. Kakati bano aba local government babaleeta as partners witness sign ya katinge ka tape naye nga takyewuniize kuba tewamuteeka mu process econceiving project egimplementinga n'okugirabira kati olumala okukirunkinga nga baddayo e Kampala nga ne local government ekivaako. Abakugu bagamba nti enkulaakulana yonna tetandikira waggulu wabula eva wansi ng'abantu be bagivunaanyizibwako. Helen Nankwanga, BBS Telefina, ageesigika.